Mukama waffe yeebazibwe. Omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Bannange twebaza omukama atukongozze okuva we twatandika wiiki eno buli w'obadde oyita ng'abantu bali ku bunkenke abantu naye mukama ye mulungi obudde bwonna. Bannange mukulikeeyo mu kalulu, bannange mwebale kulonda. Nsuubira buli omu yalonze omukulembeze we gw'ayagala. Ate ffe ng'abaana b'abantu tulonda abakulembeze, naye ate waliwo atusingako kubanga ye yalaba ebyenkiso. Ffe g'oyinza okuba nga oyagala ono, oli ng'ayagala oli, n'oli ng'ayagala oli, n'oli ng'ayagala oli, naye ng'ate omukama ye ali wakati waffe, ye yamanya omutuufu y'ani. Era tumwebaza omukama okutuyisa mu kulonda kuno na byonna bye yatuyisizaamu. Bannange abafunye ebizibu, mikwano gyange abaafiiriddwa, bannange tunakuwala wamu nammwe. Yoba nze nkikole ntya? Oyinza okugamba tunakuwadde ate tuli mu ssanyu, naye byonna omukama mu byonna yasinga. Abali mu nnaku abeera nammwe, abali mu ssanyu nammwe abeera nammwe. Bannange mwebale ddala, mwebale nnyo okulonda. Omukama tumwebaza okutuyisa mu kiseera kino, ate era ne tumusaba ne tumuwanjagira ayongere n'ebisigaddeyo okutuyisa mu mbeera eno, atukkakkanye emitima ate gye bujja tubeere bawanguzi. Nkwaniriza kuwulira eddoboozi ku Sande eno ey'okubiri mu mwaka gw'Ekereziya A. Kereziya erina emyaka 3, erina omwaka ogwa A, erina ogwa B awamu n'ogwa C. Kati bwe tumala olunaku olwa Christmas oba olunaku olwa Easter, n'obudde bwa Easter nga tubumazeeko, tuddayo ate mu budde obwa bulijjo nga bwe twamaze olunaku olwa Christmas. Bwe tuva ku Christmas tugenda Sunday ereddirira, ne bwe temuli Sunday ennaku eziddako tuba tukuza olunaku olw'amaka amatukuvu. Bwe tuva mu lunaku olw'amaka amatukuvu tukuza ameeyoleka ga Mukama waffe Yezu Kristo. Mulujjukira abamagi bwe bagenda nga banoonya Yezu. Olwo bwe tulumaliriza tukuza olunaku olw'okubatizibwa kwe. Ye Sunday bweggwako ey'okubatizibwa kwe. Budde obwano obwa Christmas ebiseera bibeera bitono, obudde bubeera butono, tubukuza mu budde butono. Bwe tumala Sunday ey'okubatizibwa awo tubeera tuddayo mu budde gye tuyita ordinary time oba obudde obwa bulijjo. Ng'era olunaku olwaleero tusomye Sunday ey'okubiri mu budde buno omwaka gw'Ekereziya A. Oluyimba olw'okwebulirira nzuuno nzize ayi Mukama okukola gwe ky'oyagala. Kino nno kituukira bulungi bwe tugamba nzuuno nzize ayi Mukama, gubeere omubala gwaffe olunaku olwaleero ate era ne mu biseera byaffe ebijja. Nzuuno nzize ayi Mukama okukola gwe ky'oyagala. Kino nno kitutuukira ku bakulembeze baffe be twalonze. Omubala guno nammwe mugweyambe nti nzuuno Omukama yabayise okutuweereza, kale mukole ekyo Omukama ky'abatumye okukola. Bannange temukola bintu birala kubanga Omukama mujja kumunyiiza. Tuli wano ku lutikko ya Bikira Maria oba gye tuyita ya St. Mary's Cathedral wano e Lubaga, we tugenda okusinziira okutuusaako ekitambiro kya misa eky'Essande eno ey'okubiri mu mwaka gw'Ekereziya ng'era agenda okutulemberamu ekitambiro kya misa Reverend Father Joseph Kimbugwe. Ono nno ng'asomesa mu kalimiro eri enswanjere, tukayita akalimiro nswanjere okwata ku luguudo olw'Emitiana ku seminaari eyo ey'abaana abato yagenda okutukulemberamu, ng'agenda kuyambibwako Reverend Father Joseph Mukiibi. Oyo nno nga yakulira ebyempuliziganya mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Nkwaniriza katutandike ekitambiro kya misa.
ababatize mukasirise Omukama twongere okumwanjulira essaala zaffe abatasobodde kuwandiika nga tumwebaza olw'ebyo byatukolera nga tumusaba atusonyiwe we tugwiridde mu nsobi ate nga tumwanjulira bingi bye twetaaga mu wiiki eno. byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Kyetuvudde tukuŋŋaana mu lya lya Kitaffe n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Enneema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okuseekuma kwa Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Sande ey'okubiri mu budde obw'omwaka Omukama ayongera okutuyigiriza nti ffe kitangaala eky'ensi. Twesabire mu buvunaanyizibwa bwaffe Omukama atusobozese okubutuukiriza obulungi, bwe kityo tusobole okutangaaza abo abalabika ng'abaterebuse abatamanyi Katonda okwongera okuwulira okubeerawo kwe mu bulamu bwabwe. Tusabe Omukama atukuze emitima gyaffe tumuweereze ekitambiro ekitukuvu. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Katonda omuyinza wa buli kantu ffenna atukwatira ekisa atusonyiwe n'ensobi zaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Kubw'abatuukirivu ne bamalayika ba Katonda nga tumuwa ekitiibwa.
twegayirire. Ayi Katonda ssewannaku omuyinza wa buli kantu, gwe atwala ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, wuliriza n'ekisa okwegayirira kw'abantu bo, otuwe n'eddembe mu biro bino. Byonna tubisabanga tuyita mu Kristo awangaala n'alamulanga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo ebbereberye litusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Omukama yaŋŋamba nti, gwe muweereza wange, Isirayiri, gwe neeyagalirangamu. Kati nno Omukama ayogera, eyanfuula omuweereza we okuviira ddala mu lubuto. Nzize Yakobo gy'ali, ne Isirayiri akuŋŋaanire w'ali. Omukama angulumizza nnyo, Katonda wange, ge maanyi gange. Agamba nti, tojjanga kubeera muweereza wange kyokka, lwa kusitula bika bya Yakobo na kuzzaawo bakaawonawo ba Isirayiri. Naye nja kukussaawo obeere ekitangaala ky'amawanga, abantu bonna okutuuka ensi gy'ekoma, ndyoke mbalokole. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu, nzuuno nzize, Ayi Mukama, okukola ggwe ky'oyagala. Nzuuno nzize, Ayi Mukama, okukola ggwe ky'oyagala. Nasuubira ne nsuubira mu Mukama, n'akutamira gye ndi, n'awulira omulanga gwange. Mu kamwa kange nassaamu oluyimba oluggya, ekisoko ku Katonda waffe. Nzuuno nzize, Ayi Mukama, ekitambiro n'okuweereza tewabyagala, kyokka wanzibula amatu. Ekyonziira ekyokye n'ekitambiro olw'ekibi tewabisaba. Kye nava ŋŋamba nti, nzuuno nzize. Mu muzingo gw'ekitabo bampandiikako bati, okukola ggwe ky'oyagala. Ayi Katonda wange, kisanyusa n'etteeka lyo lindi munda muli. Nalangirira obutuufu bwo mu kibinja ekinene, anti emimwa gyange saagitangira. Ayi Mukama, ggwe omanyi. Nzuuno bye tusoma mu bbaluwa embereberye Pawulo omutume yawandiikira ab'e Kolinti. Abooluganda, nze Pawulo, Katonda gwe yalonda okuba omutume wa Yesu Kristo wamu n'owooluganda Sositini. Ekereziya ya Katonda ey'e Kolinti
abo Yesu Kristo be yatukuza n'abayita abatuukirivu wamu n'abo bonna abakoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, anti nga ye Mukama waabwe era nga bw'ali owaffe. Katonda Kitaffe n'Omukama Yesu Kristo babawe enneema n'emirembe. Ebyo Mukama yabyogera. Omukama abeere nammwe. Ebigambo eby'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana. Mu budde buli Yowaana ng'ayimiridde awo n'abayigirizwa be babiri, yalaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti, akaliga ka Katonda kaako ke kaakaggyawo ekibi ky'ensi. Ye wuuyo gwe nayogerako nti, ennyuma wange ejjayo eyansooka okubaawo, nange nali simumanyi. Naye kye yandeeta okubatiza n'amazzi, ye alyoke amanyike mu Isirayiri. Yowaana n'abaggulira na kino nti, nalaba Mwoyo ng'awanuka mu ggulu ng'afaanana ng'enjiibwa, n'amubeerako. Nze nali simumanyi, naye oli eyantuma okubatiza n'amazzi ye yaŋŋamba nti, gw'onaalaba Mwoyo ng'amukkako n'amubeerako, nga ye wuuyo abatiza mu Mwoyo Mutuukirivu. Kale nze nalaba, kwe kukakasa nti oyo ye Mwana wa Katonda. Kino kye kigambo ky'Omukama. Ffe ababatize twagala okwebaza Katonda olw'omukwano gwe n'ekisa kye, oyo atuwadde obulamu n'atuyisa mu mabanga gonna, n'atuyisa mu mbeera zonna, ze ngalo ezo waggulu w'emitwe gyaffe. Twagala nnyo okusaasira abalwadde, twagala nnyo okusaasira abafiiriddwa, twagala nnyo okusaasira abalwazizza, tusaasira nnyo abo bonna abayita mu kugezebwa okutali kumu, naye ne twongera okubagumya. Katonda oyo yatutonda n'atuteeka mu ggwanga lino takolanga nsobi, byonna bye tuyitamu abimanyi, ate era ye y'asinga okumanya. Ettendo n'ekitiibwa tubiddiza ye. Mu buvunaanyizibwa bwaffe nga bwe tuli wano, abamu tuli bazadde, abamu bakulembeze, waliwo abakozi n'abakozesa, mulimu abavubuka abalenzi n'abawala, bannaddiini balabika, mulimu abaana abato n'abantu abalala bangi. Naye mu buvunaanyizibwa buno Omukama ffenna bw'atuwa mu biti byaffe, atugamba ebigambo bino nga bye tuwulidde mu ssomo erisoose.
awali Isirayiri oteekawo erinnya lyo sisita gundi, anko gundi, taata gundi, gwe muweereza wange gwe neesiimiramu. Kitegeeza nti Omukama yatuwa obuvunaanyizibwa buno n'atutuma mu mbeera zonna okusobola okubutuukiriza nga tuweereza bantu bannaffe. Weewaawo bwe tuba tutuusa obuvunaanyizibwa buno tusanga ebitusoomooza bingi mu bulamu bwaffe. Naye era Omukama atugumya n'atugamba nti nze nakuteekawo obeere ekitangaala eri amawanga, ate mu ggwe neesiimiramu nnyo. Awo nno Omukama atuyita nze naawe n'atuwa omulimu gw'okola, obuvunaanyizibwa bw'olimu, n'atusindika tugende tuweereze baganda baffe ne bannyinaffe yonna gye tubeera. Olwaleero Omukama ayongera okutukakasa nti obuvunaanyizibwa buno bw'atuwa yadde nga tulina bingi ebitusoomooza, naye waali atambula naffe okutunyweza era ng'ayagala naffe twongere okukolagana naye okusobola okubutuukiriza obulungi. Kye twagala okwesabira mu budde buno, Katonda ono atuwa obuvunaanyizibwa buno ate n'atakomaawo wabula n'atuwerekera mu buli mbeera zonna okusobola okulaba nga tubutuukiriza, naffe twongere okubeera abeesigwa gy'ali. Kubanga batugambye nti ye mulangira kiwa mirembe, oyo ayagala ffenna okubeera ekimu naye tusobole okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa buno. Tunaabutuukiriza tutya? Amaanyi ge weegali, ye Mwoyo Omutuukirivu, oyo aleeta enjawulo mu bulamu bwaffe, n'atuggyamu embeera zonna ez'obunafu, n'atutangaaza, n'atulambika, ate era n'atuwanguza. Nga tuli mu Sande eno ey'okubiri mu budde obw'omwaka, twesabire Mwoyo wa Katonda oyo ayongere okutukwatako, ayongere okutulambika, ate naffe twongere okuwulira nti ddala tetuli ffekka. Waliwo amaanyi ga Katonda agatwebunguludde, agatunywezera ne gatulambika okutuyisa mu kugezesebwa kwonna okusobola okutuukiriza ekyo kye tuteekeddwa okutuukiriza ng'abakkiriza. Ekyokulabirako kyaffe ye Kristo yennyini. Yowaana gw'atulaze mu Vvanjiri n'atugamba nti ono ke kaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Kristo ono omwana wa Katonda, amaanyi gaffe, yajja okutuggyirawo emiziziko gyonna egyandibadde gitulemesa okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakkiriza. Twesabire mu kitambiro kino enneema ya Katonda eyo gye tuwulidde mu ssomo eryokubiri Pawulo ng'atunnyonnyola eyongere okutukwatirako, eyongere okutuyamba okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakkiriza, ng'abazadde, ng'abakulembeze, ng'abakozi, nga bannaddiini, ate era ng'abantu bonna mu nsi. Era nga twesabira Omukama ayongere okutulambika obulungi, tweyongere nnyo okubala ebibala wakati mu bitusoomooza Omukama waali. Wali okyebuuzizzaako nti Katonda yali asobola okukutonda ng'oli nte? Wali okyebuuzizzaako nti Katonda yali asobola okukutonda ng'oli mu ggwanga ly'e Rwanda oba ly'e Congo, naye oyo yasalawo n'akutonda ng'oli musajja oba oli mukazi, n'akutonda ng'oli mulenzi oba oli muwala, ate n'akuwa n'obuvunaanyizibwa obwo n'akuteekawo wakutadde, byonna by'oyitamu abiraba. Beera mwesigwa gy'ali kubanga alina enteekateeka ey'amaanyi mu bulamu bwo. Twongere okukwatagana naye mu kukkiriza okunywevu ate ne mu kwagala okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Sande ya leero tujja kubeerayo n'okukuŋŋaanya ssente mu ngeri ey'enjawulo nga twebaza Katonda ate era nga tudduukirira ku mulimu ogw'essomero lya St. Michael Enswanjere. Enswanjere tulinayo kati amasomero ga Ekereziya gali abiri. Essomero erisooka lye lya Nswanjere Seminaariyo eritwala abaana okuva ku kibiina ekyokuna ekya primary okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Era interviews okuva mu December tuzikola era bangi bakoze, n'abalala abatonotono abakyasigaddeyo tubajjukiza omwana osobola omutwala mu seminaariyo y'Enswanjere
asobole okusoma, asobole okutandika okwegomba ekyo kye yandyagadde. Essomero eddala eriri Enswanjere lye bayita St. Michael. Essomero lino libadde liddukanyizibwa abantu aba bulijjo, naye Ekereziya Katolika yalitaddemu ssente nalyo n'eryeddiza galiraanagana. Nzikiriza Katonda omu. Abooluganda abaagalwa, mu kwegayirira kuno okw'ekibiina, ffenna awamu kwe tutandise, buli omu aleme kwerowoozaako yekka oba okufa ku byetaago bye ebibye ku bubwe, wabula ffenna twegayirira Omukama nga tusabira n'ekibiina kyonna awamu. Katonda gwe mulungi ennyo. Tukwegayiridde Ayi Mukama, wuliriza n'ekisa okwegayirira kwaffe, otuwe byonna bye twetaaga, byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
Twegayirire Katonda Kitaffe omuyiza wa buli kantu asime ekitambiro kino kye tuweereza. Ayi Mukama, tukwegayiridde tuwe okweyunanga ekyamagero kino mu ngeri esaanidde, kubanga ekitambiro kino buli lwe kiddibwamu okugulumizibwa gubeera mulimu gwa kununulwa kwaffe, tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Mukama Katonda waffe. Bwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Kitaffe omutuukirivu, Katonda omuyiza wa buli kantu, ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Yatusaasira ffe abantu okusobya kwaffe n'akkiriza Mariya omubeerere amuzaale. Yabonaabona ku musaalaba n'atuwonya okufa kagenderere. Ate bwe yazuukira yatuddiza obulamu obutaggwaawo. Kyetuva n'otussa ekimu ne bamalayika ne bassaabamalayika ababugiriza Namulondo, abafuzi era awamu n'ennyingi zonna ez'eggye ery'omu ggulu, okutenda ekitiibwa ky'obutamala nga tuyimba nti
Ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna. Ayi Mukama otenderezebwe. Ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenya munaawa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno Ayi Mukama olw'okujjukira okufa ate n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati ogw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kubanga watugwanyiza okuyimirira mu maaso gaate n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi gwa Kristo, Mwoyo mutuukirivu bulijjo atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama Kereziya yabunye enkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo n'omwepisikoopi waffe Pawulo na bonna abakwawulirwa mu sosodoti ne mu budyakoni. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, naddala be tujjukira mu kitambiro kino ekitukuvu. Bakkiriza bajjeyo gye yakaakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusandire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza, wamu ne Maliya omubeererezi omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abaali bakusonyedde obwedda bonna, batuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Kitaffe omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne Mwoyo mutuukirivu, mu Kristo ono mweyita okufuna n'okufuna wamu naye, era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mu ggulu, Ayi Mukama tukwegayiridde otulokolera tuyambe tubeere mu ddembe, otukwatirwe ekisa, otuwonye ekibi ennaku zonna, tubeere nga mu kussa ekimu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amadda g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira nno bibi byaffe, naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwaffe. Kkiriza okutuwa emirembe n'okubeera ekimu nga bw'oyagala, bw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeerenga nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
akaliga ka Katonda y'ono Kristo akaliga akajjawo ebibi by'ensi beesimye bonna abayitiddwa ku mbaga ye entukuvu.
Ffe twamanya okwagala kwa Katonda kwatulinako ne tukkiriza. Twegayirire. Ayi Mukama, tuwe omutima ogujjudde okukwagala, ate abo b'okkusiza n'omugaati ogumu okuva mu ggulu, ku lw'ekisa kyo bafuule kimu mu bujjumbizi bw'eddiini, tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tutuuleko katono. Mbalamusiza nnyo mwenna ate mbebaza okukeera mu kyamiro kya mmisa. Twegatte wamu twebaze Reverend Father Joseph Kimbugwe mulangira tukulembere mu kitambiro kino. Ate twebaza nnyo bannaffe aba KBS abaweereza emmisa yaffe eno butereevu nga tebatusabe yadde 10. Mwebale nnyo. Kwaya yaffe ya St. John's tweyanze okutuyimbirako. Ba volunteers n'abalala mwenna mwebale okujja. Mbakulisayo nnyo mu kulonda, mwebale okukuba akalulu bannange. Mukuliko eyo mu kulonda abasobodde okugenda. Nze omanyi ndwawo okutegeera Katonda yankola bubi. Ebyokulonda sinnabitegeera. Sinnababitegeera. Ndwawo okutegeera munansaasira naye njagala kukulisa nnyo abawangudde mu mazima ate ne nkubagiza abanyulwa mu mitima olw'ebyo ebyabatuusiddwako ate ne mbagumya nti tusigale nga tukuuma eddembe. Katonda ajja kutukuuma naye nga mwenna mbakulisaayo. So todde eno nodde eri. Omukama ye waali. Abawangudde mu mazima tubakulisa kubanga akalulu tekabadde kangu. Ne tukubagiza abantu abaafiiriddemu n'abaafunye obuzibu obutali bumu. Ate ne tusaba Omukama anyiga ebiwundu ebyabo abanyulwa mu mitima olwakino nakiri. Birala sibimanyi, sibitegeera, nze ndwawo okutegeera nga bwe mbagambye. Olwaleero tugenda kuyambako Father Kimbugwe nga bw'atubuulidde. Baamuwa essomero, abakulu baamuwa okulira essomero omu naffe tuzimba, naye tekitugaana kudduukirira abo abali na obuyambi n'obwetaavu. Ssebo jangu obawa omukisa. Ate ab'erubago bamanyi obulwadde bwabwe kugaba. Bagabako ke balina ne badduukirira abali mu bwetaavu. Kwaya akayimba kagaanye.
tusaba wonna we tujje Omukama atuddizeewo 100 ku 100. Amen. Omukama abeere nammwe. Mukama abawe omukisa gwe abakuume. Abatunuuliza amaaso g'amakakkamu bulijjo abasaasire. Akyukire gye muli abawe n'emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gubasigaleko leero n'ennaku zonna. Bisewedde mugende mu ddembe lya Kristo. Nze ayi Mukama okukola gwe kyoyagala. Tusomye olunaku olwaleero obudde obw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Obudde bwaweddeko. Obudde buno bwe businga okubeera obumpi. Tubeera n'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo bwe tuddako awo ne tugenda ku lunaku olw'amaka amatukuvu. Bwe tuva ku maka amatukuvu ne tugenda ku lunaku olw'okweyoleka kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate esande gye tukomekkereza mu budde obwo obw'amazaalibwa ye sande ey'okubatizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Awo obudde tuba tubukubye oluku mu mutwe. Tebulinga bwa Pasika. Obwa Pasika bw'obuwanvuwakokko naye obwa mazaalibwa bubeera buwedde mu sande eno. Kasatu tusoma esande y'okubatizibwa ng'olwo obudde obw'amazaalibwa buba buweddeko. Olunaku ate nga tutandika esande oba obudde bwe tuyita obudde obwa bulijjo. Ng'era olunaku olwaleero tusomye esande ey'okubiri mu budde buno obwa bulijjo omwaka gw'Ekereziya. Tubeera n'emyaka 3. Tubeera ne ba awamu ne kya. Kati tusomye olusande y'okubiri olunaku olwa okujja bino obudde obwa ordinary tubuyita obwa ordinary time omwaka. Tubadde wano ku Lutikko e Lubaga otusinzidde okutuusaako ekitambiro kya mmisa ku sande eno ey'obudde buno olusande ey'okubiri. Ng'era tukulembeddemu ekitambiro kya mmisa abadde Reverend Father Joseph Kimbugwe ono nno ng'ava eri mu kalimiro k'abaana eri ku seminaari ya Yanswanjere eri ku luguudo olw'Emityana. Yatukulembeddemu ekitambiro kya mmisa ate nga ono ayambiddwako Reverend Father Joseph Mukiibi ono nno nga yakulira eby'empuliziganya mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Twebaziza mwenna ababadde batwegasseeko, Abakristu abazze okwebaza Katonda naddala obudde bwe twavuddemu olunaku olwajjo. Mukulike bannange, mukulikire ddala okufuna omukulembeze w'eggwanga ate era n'okufuna abo abanaatukiikirira mu Paalamenti okutusuusiza ebiteeso byaffe. Omukulu bw'abadde ayigiriza oba ng'akomekkereza asaasidde bonna abaafunye ebizibu. Naffe tubasaasiddeko wano nga ku Bukedde TV ate ne tuyozaayoza nammwe abaafunye obuwanguzi. Nkoze ne Javazi abadde ku kamera ate era twatambudde ne Wycliffe. Mwenna ababadde batugoberera mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gye bujjako awo mu mwezi ogwokubiri tugenda kubeera nga tutandika obudde obw'ekisiibo. Nabo nsaba mubwetegekere ng'obudde bukyali. Tetugenda kusukkako wano. Mbaagaliza sande nnungi, akuuma ow'ekisa. Shalom.